copyright law tebagenda giyisa kubanga tebalina interest giyisa kubanga tebagala giyisa. Ojjukira bayimbi tebasitulako omuliro nga bagala copyright law etteeka eribakuuma n'ebyabwe naye baba bafuga ne bagamba mujje katubaweeyo abagenda okufuna copyright law baba wabuwumbi bwa ssente nebabublowinga kati babasuubiza endala lwaki basobole okubaziba omumwa. Tebalina interest tebagala tteeka eryo liyite kuba gwe erikufuula mugagga nga artist ate bw'obeera omugagga oba tukyasobola kugenda ggulu kubafukaamirira kumalayo nnaku n'abala kutuuka kufiirayo kuba obeera mugagga. So tebagala kugaggawaza kuba tebagala kufuga bagagga. Etteeka eryo lyajja bafuba nnyo wani ne basuula ssente mu artist mulwanegane muve ku mulamwa. Omulamwa gwali gwa tteeka lya copyright eryali presented naye gwe bala amateeka agayise ne baleeta erya computer misuse okusobola okusiba abantu obutakozesa social media nga bwe baagala eryo ne liyitawo ne baleeta etteeka erisazaamu ensala ya kkooti ensukkulumu basobole okusibira abantu ba bulijjo mukomera mu makobera mu kkooti ez'amagye ne baliteekamu ne miliyoni 10 liyite ne liyita ne baleeta etteeka erijjako ebibiina bya opposition sente bwewate batudde na Museveni ne liyita ku speed ne baleeta etteeka erijjako Munnayuganda obugagga bwe obw'emmwanyi era ne bawa n'abantu sente speed liyite era ne liyita etteeka erya copyright eriyamba abayimbi ne bannabitone na bonna abayiiye okutereeza embeera yaabwe eribeeraawo kugamba bainvestinze nnyo okubayingira mu bwongo ne babateeka mu kye bayita mental slavery. Manyi batugamba mental slavery is the worst kind of slavery because it makes you hate the person that is trying to liberate you and makes you praise your oppressor. Kati sawa zino omuntu ayogera bino ebintu ebisobola oku uplifting abayimbi ate munnange ba artist gwe balabanga omulabi era ojja n'obibagamba oluvayo ne bagamba omulabi bwatuvumye. So kyekyennaku ekyo naera manyi kigenda kwetaagisa ffe bennyini bannabitone teri muntu mulala agenda pataasa. Kyeraliikiriza nnyo kyeraliikiriza nga bogambye nti aba artist abayimba kati simanyi oba banaaba basanyufu okuteekamu ennyimba zaabwe n'abaana baabwe nga bakuze bali mu myaka 15 kataata wa maama yali ayimba bwati. Ekyo nno kyabulabe gye bali bariskinga obutabeera remembered. Gomanyi okubeera nga mu kifo ky'okujjukira omujujigo ate bajjukira guli ogwabasooka ne ku mujiji gwaffe mwalimu abawemuzi neera tebakyajjukirwa ne ku mujiji gwaba basudde kwabeerako abaali nga abawemuzi era tebakyajjukirwa. So kati bye bakola kati bye bisalawo onojjukirwa abaffe bonobojjukirwa onojjukirwa otya kubanga waliyo ne majangwa ne Nakirijja nabo bajjukirwa nga batambulanga ne munomwagala we babatambula ku mwenge naye tewali abayimbi babalijidde ne babasudde n'abalala. So sinze mbabuli ekyokola ekyo kitone kyo ng'omuntu naye kantunulamu experience yange na biki byazze ndigambulamu nandi bakubiriza okola ebintu bye bali proud of. Ojja kubeera proud okugamba nze nayimba kino kuteekamu akayimba kono kaplayinga emyaka nga gimaze okuyita.